Ssabalamuzi Bart Katureebe akakasizza bannayuganda nga bali mu kukola kyonna ekisoboka okulaba nga atereeza essiga eddamuzi bakola emirimu nga temuli enguzi. These cases are there. We are fighting them. It's a long battle. We want you to fight with us. I think as lawyers, you have to be each other's keeper. We must have a culture of zero tolerance to corruption. Avumitirira abantu abagiwaayo n'abo bagisaba nti balina emisango mu kkooti. Because that money that you put in your pocket and you think you have made a deal can mean someone even dying, being executed because of corruption. Abadde ku mukolo gwateekeddwa ekibiina kya Uganda Lusate ku lunaku lwabwe lumanyiddwa nga pro bono nga kuno kubaweera bannayuganda abatalina busobozi bugenda mu kkooti omukisa okusobola okulaba nga bawuliriza ensonga zaabwe. Asabye abantu abatalina busobozi bujja mu kkooti n'abafuna ba Puliida okweyambisa ofiisi ye bayambibwe. If you don't raise those complaints, they remain out there and there is no way we can be able to reach you. Omulamuzi Kasule asabye gavumenti okusaba omutima ku bantu abatalina busobozi kusasula ba Puliida kibasobozesa okuwulira emisango gyabwe. Please also take on the cause of seeing to it that this current parliament, this period does not expire before passing a law to provide the national legal aid policy. Twogedde ku ne bannamateeka ne batubuulira ekigendererwa ky'olunaku luno. Kyaffe kya kutambulira mu nnyingo ya ssemateeka Article 28 egamba nti buli muntu yenna owa bulijjo yeetaaga obwenkanya mu nsonga y'amateeka. Ate Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Jedi Museveni asabye Puliida Abakristo okukozesa ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli okulwanyisa enguzi ekudde gy'ebi mu kitongole ekiramuzi. Christian lawyers should be the champions of this noble cause of eradicating corruption. We should aspire for that day when we in Uganda can be named among the least corrupt nations of the world. We must pray for that. We must work for that. Mukyala Museveni agamba nti essiga eddamuzi lijjuddemu obuli bw'enguzi bw'agamba nti buli lemeseza okukola emirimu gyali obulungi. Okwogera bino abadde aggulawo olukuŋŋaana lwa Puliida abakkiriza mu Kristo abeegattire mu kibiina kya Uganda Christian Lawyers olubadde ku Sheraton Hotel mu Kampala. Mukyala Museveni akuutira Puliida bano okulemeza Katonda mu buli kye bakola. The administration of justice in particular must be rooted in a godly worldview because righteousness and justice are the foundation of God's throne. Ate kyadda ky'abasawo abazaalisa abeegattire mu kibiina kyabwe ekya Uganda Nurses and Midwifery Association batuuse kuzikiziganya ne gavumenti y'okubongeza emisaala. Bwe lufaanana n'omuli otuusiddwa ku kitebe kyabwe mulago pulezidenti w'abasawo abazaalisa Justus Kiprangat Kalombo n'abasawo bano bategeeza ng'enteeseganya ezibadde na gavumenti bwe zibudde era ng'abasawo abasookerwako bali ku ddaali ya certificate bakusasula emitwalo 6 okuva ku 40 ge badde bafuna. Abasawo bali ku ddaali ya diploma bakusasula akadde kamu emitwalo 2 ate abali ku ddaali ya diguli obukadde 2 emitwalo 4. And now the nurse who was getting 710 is now getting 1.2 million shillings. That is our government has done this budget for this year. And we thank government, we thank the Public Service Ministry for spearheading this agreement, and we pray that the agreement should be put in force. Naye oluusi tubeera tulowooza nti gavumenti eri mu kutufaako naye gavumenti yavuddeyo n'etuyita ffenna ne tutuula wamu ku ttebo y'emu era kye twagala. Y'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu poliisi KAsingye asuubiza okukyusa enkola ya crime preventers abateebereza okwenyigira mu kumenya amateeka n'okuzza obujja enkola ya poliisi n'omuntu wa bulijjo. Naye omulamwa okukola ki? Kunyagulula abantu. Ebyo tetubyagala kubanga bye bikyayisa crime preventers. Abyogera mu kuŋŋaana lwakubye kkanisa ya Presbyterian ekisenyito bw'abadde asinkanya abatuuze baayo asibye ebitongole ebikuumaddembe okomya okusaba abantu ssente abakola ku mirimu gyabwe. Bajja ne bakola ebikolobero nga babikola nga bagamba orders from above. Who is that above?
abatuzaadde abanyiivu bawulire Kasinye ennaku gye basanze mu poliisi okuli Kibuye Katwe ne Kisenye. Waliwo omusirikale osi bamuyita Kakooza ow'eye Namuwongo. Twalina omuvubuka waffe yali atukoleddewo mirimu ekyokukola naye amuyinako empalana y'amaanyi bamuyita Brian era yamusiba yamutwala n'amusiba tetumanyi gye yamuteeka. Kakalulu bwa meya Njerukerekedde Bogomo nga kati abavugayo bagenda Njukunjo omukubona Diana Kajenye nga atambudde Njukunju era nga buli watuuka afukamira emyaka eri bannanjeru okumusika bamuwa akalulu. Tukwatire wamu challenge municipality yaffe tukububwaku. Ye Kajenye atubulidde byagenda okutandikirako ng'alondeddwa. Tugenda okugoba bwavu nga tukozesa ebibiina ebibiina by'abamaama by'abataata eby'abavubuka ne by'abajjajja baffe. Yo Yunivasite y'Enkumba ejjagozanga bwewezezza emyaka 14 bw'okyanga etandikibwa nga batandise n'okusaba okulemeddwa musumba w'ekkanisa ya St. Apple Nkumba Nathani Mulondo. Ku mukolo guno basize okutema evvuunike ku kikomera ky'ettendekero okutandikira omuyi w'amateeka n'ettemu eriri mu baana abawala. Kino kikoleddwa okutangira abantu b'obulaba abayingira mu ttendekero nga Moses Kasisa akulira abayizi bw'alambulula. Ennaku zino mumanyi tinno ebyokwerinda mwetaagira ddala okuba nga mwekuumye bulungi nnyo. Twagala Yunivasite yaffe ebeere ng'erina ekisenge eky'omulembe. Ye Florence Namagemba akulira ekitongole kya Swiko nga yabadde omugenyi mukulu wa gavumenti yavunaanyizibwa okussa obukuumi ku ttendekero lino. Kati olaba nti abaana babeera nga bakuumibwa bulungi nate n'abali ebwetu tebasobola kujja. Era tukubira omulanga n'abantu bonna abali eyo amakampanizi okuyamba omulimu nga guno kuwaayo kye bawaddeyo. Ekikomera kyakumala obukadde 5.